has had a breakout. I could ask Bobby or us. Alright, President wa America okwogera munanga ate ku linnya Bobby munanga ate ku statement ddala munanga ate tugenda kubeera nga tubiyitaayitamuko muganda wange gabadde gatambula wali munanga ate ku social media so nga ate ekibadde ennakawuka muganda wange kibadde kikambwe abawagizi bakengesaha bamukyaliddeko kabadde kabagano bamuwadde ebintu bibadde bingi bampita Jaminati wabula kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kosaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ntandisa munanga ate n'ebibadde bigetinga viral munanga ate mu katambi kano mubaddemuko president wa America muyite munanga ate Donald Trump abadde ne statement gy'abadde munanga ate ayogera nga boogezaako okulaba akatambi ako. Americans be concerned about Ebola? I'm concerned about everything, but certainly am. I think that, it's been confined right now to Africa, but it's something that has had a breakout. I could ask Bobby or us to say a couple of words about it. Ebola. So abadde babuuza nti Trump agenda sisinkana Bobi Wine. Yes, kituufu agenda musisinkana era ne luli Bobi Wine yatugamba agenda kukola ki agenda musisinkana so Uganda nasi basaba temugwamu maanyi nyongera okubajjukiza Kyagulanyi president omulonde kama mbaya tugenda mu New Uganda Museveni byaliko yeerimba omulamu omutuufu agumanya ate ekimugoba atime bigetizo nnyo munanga ate viral kiteeka mu bantu ati president yadduka tali mwekizayo era time weetuuka ey'okudda e Uganda agenda kudda ate si bbanga lyadda ekyo mukitegeere ate tebasobola mmukwatako tebasobola musaaga nkikuddiremu omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu bagezaako kikuteeka mu muwongo alimu ekizayiro yo si gyali tebakulya ebinusu kitegedde agenda kudda e Uganda amadda ago agenda kudda ate nga tebasobola wadde omukwa beefumba oli musajja abala ekibalo yamanya byonna okwetolola munanga ate ku social media wali naye nga akatambi munanga ate koolabye kali akasoose actually I think si bituufu kubanga Trump abadde ne statement gy'abadde ali mu kwogera ku nsonga z'Ebola naye ayogedde erinnya Bobby like a BOBY wabaddewo ko omuntu gw'abadde ayogerako ko okusinziira wali munanga ate mu kakiiko ke ku nsonga zino nga bw'abadde akola statement so si bituufu nti nno ayogedde munanga ate ku linnya Bobi Wine nedda omanyi essaawa yonna wabula gakyatambula nti nno imbu omukulembeze wa America yandisisinkana munanga ate omukulu Bobi Wine era nga byonna nja kubeera nga mbikutegeezaako byonna bye tunaafunawo esayiti eyo naye nga Bobi Wine akyakwasaganya munanga ate emirimu gye era nga akatambi akageeteza munanga ate viral abadde ne muwala we munanga ate Ssuubi Mukyaki nga boogezako bambi okulaba nga afaayo munanga ate ku mwana we mwana muwala omugalanda muyite munanga ate Ssuubi. Kyagulanyi oh my god kibadde kikambwe nnyo munanga ate mu katambi so nga nkwongeddeyoko ebyabadde munanga ate ennakawuka muganda wange kyabadde kijobyo wabula omuyimbi King Saha yategese munanga ate kye bayita tukiyite tutya tulina abantu bampisa fetimu King Zira kasonsungamu alina omuze omubi banaye mutugambe agenda kugaana nga omutima ate guteredde nsaba
nsaba tubeere baluganda balungi bannange saga ate tumale nga twepima bwepima. Mbebaza nnyo bino bye mumpadde bannange. Nsaba Mukama abaddizeewo bufukunya. Nsaba Mukama bagabirire emmeme ngabi ate era emmeme enfunye. Emmeme gabagaba inaagejjanga. So nsaba Mukama abaddizeewo. Nzaani asajja wammwe nemwetikkira ettubwerezi nemulireka. Siimye nnyo nsiimidde ddala. Mwebale nnyo mulabire ddala. Okay. Kaabaddenga kapate akakulisa munnange ate omuyimbi King Saha akabi ebyamutuukako emmotoka ye ne bagyonoona wabula abawagizi be bamuleetedde munnange ate ebintu omubadde amatooke, enkoko, ssekoko bingi nnyo mmenye ki ndeke ki nga boogezaako okulaba bigetinze vayiro munnange ate ku social media. Nabagamba ono teri muyimbi wa kabi kusinga King Saha ate teri muyimbi ayagalwa kusinga King Saha. Olunaku olwaleero tuli maka ga King Saha era ng'embeera bweti bweyimiridde. Mikwano gyaffe, baganda baffe, bataata baffe, bamaama baffe batuuse dda okuba nga tusanyukira wamu olunaku olwaleero era nga wetuli mu bungi nnyo ng'era boolaba mu kavidiyo ke kutedde awo waggulu. Mwebale nnyo ate era n'abakyajja tubaaniriza. Salute. Mu katambi k'omuyimbi munnange ate King Saha ky'olina okola kusigala nga weekuumidde ku Jaminati Yogi naye ng'okoze ekintu kimu kyokka ku subscribinga ebisigadde byonna